Nangamba nti oba nze oba omuzimu gwa taata gwe gwanyingira ne gubanga teguzikiriza kwegatta naawe ennaku z'omwezi bwe ziwera 30 era nenzija nenva ku kitanda kyange nenzija awali mukyala wange manyi nti yangamba nti kasita tumaliriza emikolo nze tujja kuddingana tubeere bafumbo kirabika omuzimu gwa taata gwanyingira gwe guŋŋaana okubeera naki naawe okirabye mwami Colin omukyala kye yakola yangamba nze nagenze mu nsonga nti muleke nemuleke ennaku ezo naku olwokutaano era nenva ku kitanda kyange nenzija gyali abaana beebase essaawa 8 ogw'ekiro bwe mala okuva ku kitanda kyange neŋŋenda omukyala waali omukyala yambuuza ekigambo n'aŋŋamba ssebo ŋŋamba nkuwe buwala yange oyagala nkuwe buwala yange ongasa eki nze n'apatayiti yo nze n'apatayiti yo yagwayo dda nze sikyalina n'apatayiti yo okuva mu mwaka gwa 2024 nze simanyi mukyala ono bwafaanana mwami Colin okutuusa saawa zino mwami Colin omukyala ono bw'amaze nga nteekako ekinyololo mu njo olumbe ne lunnumira mu njo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala n'ansibirayo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala omukyala ono munywi wa mwenge gwe mulaba ono munywi wa mwenge era pulobulemu ze adiiringira mu bbaala omukyala ono namusangako oko n'omusajja mu nyumba yange awo wennyini mu nyumba yaffe mwennyini olwabino omwami ono vice yabadde abeeranga mu nsonga zaffe bwembadde lwadde mwami Colin nze siri musiraamu eno ojja kugiyita sigiri kino kyali kikonde omusajja yansinga businzi maanyi onaalyoka adduka muki omusiguze naafuna abaami nali ndi awo n'aŋŋamba gwe naawe nga bwe nkulaba naawe oli musajja mwami Colin njagala weetegereze mu mwaka gwa 2024 omukyala oyo mwaŋŋambira ebigambo ebyo nsaba munsonyiwemuuko natomera ebigambo mukulu Colin yanziza okubeera ne ofiisi eno lwanze wentuuse manyikooko amateeka bwe gakola ki saawa zino omukulu Colin ndi mu high court mpoza n'omwami yali ayagala okubba amaka gange agamu kugoge nazimba naye ngaomwami oyo yajjanga omusumba naye nga nze nina omusumba gwe twawukana naye ngo emabega gye tukoma waliyo abantu ba 200,000 naye abalamuzi bawano ewaffe ekayunga babbi era bw'obeera nga obwongo bwo buli ddaalo bakubba weebakira mu kooti bakubba amawange omwaka ndoza twali mu 2022 naye nga nagula epuloti yange mwaka gwa 2007 era mu wiiki emu nemba nga nagizimbamu mwempasiriza abakyala bange benina ne besikyalina kubanga abantu no nze ndi musajja mufumbo era sirina maka gamu era ntwala obuvunaanyizibwa nina abaana abali mu senior 5 nina abaana abali mu senior 4 nina abaana abali mu senior 1 nina abaana abali mu P7 n'omulala nabadde mpeereza jemere mu maka gange wa mukyala mukulu ng'omukyala oyo namuwasa ku muwala wa Kalimu agula emiceere mu kayunga munondooza mumumanyi bulungi ye mukyala wange omukulu namugulira ebibanja 3 nemuzimbira n'amaka ge bano bonna bangenze mbazza ku ki naye ng'ate bano ono omukyala ayinza okuba namba 2 yali yeewadde namba namba 2 mukama wange yali yeewadde namba ono omukyala namba meka namba 2 naye nga yayita wagonvu mu mutima gw'omba namba 2 aliyo ng'omukulu ye namba 2 okirabye mukyala mwami Colin mwami Colin omukyala oyo bw'abadde ayogera
mwadde dembe kubanza amateeka nga manyi batakola ki amoroso n'omuzaamu ategere namba nti namba 2 abadde yeewoyo mukataliyo okirazi kyalo ono yansanga nagula amaka gange agatali gamu ne kayunga mu industry yanagula owomuvubuka gwe bayita Kawuzi nagula mu mwaka gwa 2005 abajulizi bange kwaliko Kiza Mekete poloti ya Kawuzi nagigula mu mwaka gwa 2005 nagigulira mu Kayunga mu bus park Kiza Mekete be bali ku ndagaano yange ono abadde tabanyitiriza ne mu industry nayo ki amaka bakirabi niyo takwata na bulungi bakirabi wali bado na matarawa mu Busaana ninamu poloti n'ebizimbe byange bimeka bibiri ewange Mansa wa mukyala wange omukulu n'ebibanja byange 3 n'omukyala wange namala okumuzimbira n'abaana be era tebantuusangako mu mbeera efaanagana ki bweti kubanga obufumbo nze sibeerangako muwulu mukyala Colin mwami Colin omukyalo ebigambo byagezaako okubalimba ngenda kubatangaaza akuwayiriza omwami omukyalo ono bwe mufuna namufunira bambi ku mulimu gwange ku nyama yange nalina omukyala nga muwe ennyama ya mwezi bwe mala okumuwa ennyama ya mwezi naye nga nsasula ssente mu buki bulungi nalabira omukyalo ono nemwegomba namutwala mu maka gange ge namalidde okuzimba ekigito wali omuwanga nyama wali omuwanga nyama kwegamba nze negomba mukyala naye simuwa nyama yali awulekera oli nenyini woteeri gwe nali mpanga ki ennyama nankwanira omukyala ono nenkola ki nemufuna era nampangira nemufuna kubanga kati gano mazima meeriiri omukyala ono maze naye emyaka gutali mitono mazaddemu abaana bameka 3 naye mwami Colin mbadde nsaba munsonyiwe ebigambo ebimu bye ngenda okukozesa nti nsaba munsonyiwemuuko natomera olwaki saamanya omukyalo ono nti emizeege agenda gimugoberera ekirabye kyala bw'amala okutuuka mu maka gange yafuuka omukyalo omuyonjo n'abeera mulungi nga nze simanyi mizeege bwegikola ki bwegitambula mwami Colin omukyala bwe mala okumuzaalamu omwana asooka salamize omwana owokubiri salamize omwana owokusatu lwagambye omuto mwendabidde ennaku mwami Colin tandika okudduka ekiro omukyalo ono talina bugumiikiriza era ndowooza yali abisse bubisi ku ki ku mizeege omukyala bwe mala okulwalamu omwami oli bwe eyampaabira nga ayagala okunyaga amaka gange agafuula ekkuba eritwala abantu ku kyaki ng'ate nanyini kuzimba kyaki waali yanteera n'omukono ku ndagaano ngangula yagoba omukyalo oyo nanyini kuzimba kyaki n'amugamba wayenda toli supposed kujja kubeera ng'osumba muki naye nga nze okumulabako n'amaaso gange yajja nga muzimbi wa neighbor wange wakirabye era n'amuzimbira kyaki ekizimbe emabega w'ekizimbe kye nze emabega gyenkoma waliyo omusajja mulala bamuyita Molo Nakivubo ye neighbor wange kati ngenda okugula poloti yange mu mwaka gwa 2007 nga mukulu Molo omusajja Museveni sida atambula butambuzi abulira kigambo kyaki kya Katonda naye nga mwanyina yalima emabega w'enkola ki w'enkoma kyenva mpita omukyala nanyini kuzimba kyaki gwe twagula naye engulu nemugamba nti ngenda kubeera nembawo wano naye njagala ngula ekintu ekiri mu makubo ki amatuufu nkusaba ombuulire abantu wano wengula okukuliraana engulu wali watya nze abantu wano nakamalawo enzinga 10 Uganda omuntu oyo aba mutaka era nagenda okuteekawo sente zange nga ndi mumativu nti abantu wengula waki watuufu bulaza nagenda okulaba mukyala tuli naye wamu nga ndaba mwami eyagoba omukyala mu kyaki nti wayenda nga tuleeta babiri nze n'omukyala ku poliisi
ng'atuleeta babiri ku ow'omulamuzi n'oyo omukyala neiba wange oli ebusaana ng'atuleeta abantu abo babiri ng'agamba abantu bano mbavunaana nvunaana omukyala ono first n'omwami ono babbe ettaka lya kyaki eyambuze poloti waali mulamu tafanga nanjiri kumuguza waali mulamu ate musajja muyivu yasomako n'atuuka paka Makerere kubanze nasooka okunoonyereza nga ngenda okuteekamu poloti sente n'aŋŋamba nze ekyantunza poloti yange kugikuza ono eyakuguza nali nzirayo Makerere kusoma omuntu oyo aba muyivu ssebo kaakati nze ne ngula poloti yange mu mwaka gwa 2007 n'engizimbamu n'ekizimbe kyange emizigo emeka 2 okutuuka saawa zino mwenzaalidde abaana bange abali mu siniya 5 mwenzaalidde abaana bange abali mu siniya 4 n'abalala n'ab'omukyalo ono ewaawo oli omukyala namuzaalamu abaana n'agenda ono kaakati ne mbaako n'awalala we nagula era nga nsuubira nti ako kabanja tugendanga kalimamu bulimi ki mmere nagenda okulaba tawuni enzinze mwami Colin nga ndi wakati mu tawuni ngenda okulaba abantu bajja awantu wali mukama waffe tubadde twagala tukuweewo ssente olwo meeya w'ekibuga kyaffe mubyaliwo yaŋŋamba njagala nkuweewo ssente koza awantu wange situndawo nze awantu awo nagulanga mmanyi nti engula kabanja kange naye nga ndaba ebizimbe bigenda bimeruka bigenda bikasiba awantu awo nagula efuuti 52 ku 115 nga wantu wagaze bulungi kaakati mubyaliwo namba bubi nnyo n'aŋŋamba kankuwe miliyoni 10 ne mugaa situunda n'aŋŋamba kankuwe miliyoni 15 ne mugamba mubyaliwo genda ofune wookola ki woogula era mubyaliwo gyagenda okuzimba amaka ate oviira ddala ewaffe ate ne weeyongerayo emanga kaakati tokatundanga kati mwami Colin n'olwaleero luno wenviiridde okujja wano jjukira nti wali mwemuli ennyumba y'ono wamuteeka mu tawuni ansa nti awantu abo nagulawo ku maama wa mukyala wange gwe twayawukana naye nasanga muganda wa mukyala wange nze ndi mukulunda nte zange nze ndi mukinjaji nga bwabagamba ndi mukulunda nte zange nga bw'omanyi omuntu bw'onaanoonya omuddo ndaba maama wa mukyala wange ng'ajjanga ngamba mutabanye nkubulire nti ebyobuko biweddewo nti sembera wano nina ekyama kye njagala okuwa mwana wange nti mulamu wagenda kufa konze bizibu kimaama abasumba bateeka ku mulamu wo oba kitambo oba mujiini gumulya gumukozesa ne ansa nina poloti 1 2 3 nobonaabo yagadde poloti nga 4 nja kuguza naye njagala ku poloti zino zenkulaze 3 mpaka ennyini olondeko ompe sente ngende ntwale mulamu w'omusawo omuganda kitegeeza wali muguzi n'omugulako webale nnyo kati awo tuvuddewo kati oguze poloti era omukazi mwali akati tunnyonnyole tujja twagala twanguweko kati byonna bitegedde nga mumulagadde omulabidde tumala okubireka kati buleke okumukuba twakomye nga era kyagala okuleeta gyabadde mize gya mukyala omukyala ansi etutabula mu maka omwana owokusatu nalwala wemala okulwala mukyala wange yafunamu ssanyu olumbe lundidde omusumba nteeseeko omujiini gundidde nfuuse wayero nga boolaba baaji eri omujiini gundidde nakati nkyaguulira mu bulamu bwange musajja bwobaka n'omukazi nga oba wayero bulaaza nze so mwami Colin sooka okwata empolampola nze ebizibu byange nina bingi nkulaga nti bwe mala omujiini okundya gundiridde emyaka egyo 2 omujiini bwe gumala okundya emyaka 2 nentunda ente zange ze nali nsibidde owa muzeeyi eyo olusenke faamu nezigwawo nenzijanzira nentunda epipiki yange gye nali ntambulirangako ng'enyangwiza emirimu gyange saawa zino mwami Colin ntambuza bigere era awo ensinziira wennyini awo bwe ŋŋenda n'empoza ki omusango mu high court ogwa poloti yange ogw'amaka gange ago gennyini gwe baagala okunyaga
bagafuulemu ekkubo. Omukyalo ono bw'amaze okulaba nti ndwadde omujiini gundidde ebyekitanda nga tukyasobola sikyasobola kubanga nfaanana yero bwentyo sikyasobola. Omukyala yafuna ssanyu kanfuneyo wekibaluwa. Omukyala n'afuna abaami nali ndi awo n'aŋŋamba gwe naawe nga bwe nkulaba naawe oli musajja. Mwami Colin njagala weetegereze mu mwaka gwa 2024 omukyala oyo mwaŋambira ebigambo ebyo. Ne mugamba ewaawo ndi mu bulwadde nenze nsuubira okuwona nfuuke musajja. Mwami Colin omukyala nga nteekako ekinyololo mu njo olumbe ne lunnumira mu njo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala n'ansibirayo n'agenda asisinkana abasajja mu bbaala. Omukyala ono munywi wa mwenge katagulabika gwe mulaba ono munywi wa mwenge era problemu ze adiringira mu bbaala. N'afuna abasajja ne n'afuna abasajja ye nze n'anfuula ekitagasa okuva mu mwaka gwa 2024. Nze simanyi mukyalo ono bwafaanana Mwami Colin okutuusa saawa zino. Mwami Colin omukyalo ono bw'amaze nampooyawooya alaba ngenze nzira mu buntu ng'abantu bwe bakola ki n'aŋŋamba nti oba nze oba omuzimu gwa taata gwe gwannyingira ne guba nga teguzikiriza kwegatta naawe mbadde nsaba nti ewaffe waliyo olukiiko tugenda okubika muzimu gutambula ne mu baganda bange bagenda kubika kitaawe kyetaaga okubika taata ogwa taata waabwe sezaala wange yafa dda. Ne mugamba ebyo byonna mbiwulira era ebintu ebyo mugenda bikola ddi njagala ombuulire olwo noonya obumu naki n'omukazi wange. Mwami Colin mbadde n'embuzi zange waka nenkwatako embuzi ennume nengimuwa nenzirira omugongo ebintu byenkugamba nemubuuza kiki nakyo ekitambula kimugenda okukola ewammwe omukolo ogwo gukole ki gugwe tetwetaaga embuzi. Ekyokubiri tugenda okutandaaza entaana ya jjajja azaala taata nayo yeetaagisa era batusalidde emitwalo 20 batusalidde emitwalo 20 n'entunda embuzi yange enkulu nagiguza buulu ne bwetumukubira simu wano nenkwata emitwalo 20 nengamuwa mpa mukyala wange mama w'abaana bange. N'aŋŋamba kyetaagisaako n'enkoko empanga ezo kwetaagisaako n'ekanzu. Ekanzu eyo nina omusajja atera okutambuza nze gyenkolera atambuza butambuza ekanzu nagula ekanzu yange emitwalo egi nenakoma mu kugirabako ey'abasiraamu ng'ani agenda ojjambala muko olwo ekanzu eyo egenda okukola omuko mwanyina wa mukazi wange ng'omuko gwe bagenda ogikwasa. Ne mubuuza n'ekirala ki n'aŋŋamba kwetaagisaako n'amalwa nengula amalwa nengula obulo nkugira wakula mu kuzimu bakole eddomola. Mwami Colin njagala onkwata empolampola abakyala bano batuwaayiriza ebintu bingi. Nengula obulo ekiro 15 nengula enkoko empanga ezi nkugira nengula enkoko empanga 2 yaŋŋamba n'enkoko empanga 2 bazaagalako zigendera ku mukolo ki ennene ziti. Nengula enkoko ezo empanga 2 emitwalo 6. Enkoko ezo emikolo gyali teginatuuka ne zifa. Mwami Colin n'addayo ng'omusajja bw'abeera nenkwata era enkoko 2 nazo nga nzirinako obujulizi nga n'abakinjaaji banange baziraba nazigula olwokubiri akatale endala nagisanga oli ng'agitambuza nendowooza nti oba amuziza enkoko ndwadde nenjigula omutwalo gumu naye ng'enkoko etandise okola ki okwokolima. Endala nagigula 2 kitundu nenjituusiza ku lufula tugenza okusala ki ente zaffe nengipakinga ne bagamba enkoko ogula za misambo enkoko ng'oguza enjeru kwanza enkoko eno ya mikolo gyange era baŋŋambye egula enkoko eŋŋanda naze era nenyongera enkoko meka 2 naye nga ziri zimaze okufa. Olw'embuzi zaatuukayo dda embuzi azitutte amalwa gatutte amatooke yagatema mu lusuku lwaffe luli waka enkota ezo 3 nagenda nazo kaakati Mwami Colin omukyala n'agenda omukolo gwaliyo nga 25
omwezi ogwokutaano guno oguwedde. Omukyala bw'amaze yakomawo 27